Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-etaano bw'abeera ng'avudde ku lutikko e Lubaga okubeera ng'agamalako ne bakateeyamba e Nalukolongo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna nga bwe gukuzibwa. Enteekateeka eno eyanjuddwa minisita ow'emirimu egy'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda era nga ye ssentebe w'olukiiko olutesitesi David Mpanga era nga ategeezezza nga emikolo emikulu wegiri egy'okukwatibwa ku lutikko e Lubaga. Yavuddewo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yatongoza olukiiko olugenda okukulemberamu okuteeka amazaalibwa g'Omutanda ag'emyaka 65 gano gaakubaawo ennaku z'omwezi 13 mu mwezi ogwokuna gano gaakujjagulizibwa ku lutikko e Lubaga. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo ssentebe w'olukiiko luno era nga yavunaanyizibwa ku mirimu egy'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Daudi Mpanga afulumizza enteekateeka zonna ezigenda okugobererwa n'okukulemberamu amazaalibwa gano. Mande 13 mwezi gwokuna kikitikkiro ky'ebijaguzo ky'okujaguza kuno nga lunaku nnyini olw'amazaalibwa. Amazaalibwa gano gajja kukuzibwa e Lubaga Tiko. Oweekitiibwa Daudi Mpanga mu kwanjulira Obuganda enteekateeka zino agambye nti wategekeddwawo ebikujjuko bingi ebigenda okukulemberamu amazaalibwa gano ng'emisinde gy'amazaalibwa ge gya Kabaka birthday run egigenda okutegekebwa mu Lubiri e Mmengo nga gino gye gigenda okukulemberamu enteekateeka zino. Tujja kuba tusobola okuweza emitwalo 10. Twagalirira abantu babeere bangi mujje mu bungi tudduke egyo emisinde gya Emisinde gino bwe ginaamalirizibwa wajja kubaawo ensiisira z'ebyobulamu ekyoto wamu n'emizannyo emirala egy'enjawulo n'enteekateeka endala nnyingi bw'atyo n'asaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okujjumbira enteekateeka zino zonna. Naye nga bulijjo Ssaabasajja Kabaka asinga lunaku olw'amazaalibwa ge okulaba nti abantu be bajjanjabwa. Era minisitule y'ebyobulamu eya Bwakabaka ajja kukwatagana n'ebitongole by'enjawulo. Oweekitiibwa Mpanga era agambye nti omulamwa gw'amazaalibwa g'omwaka guno gugamba nti abasajja babeere basaale okulwanyisa Mukenenya bw'atyo n'abasaba abasajja bonna mu Buganda okuteeka ekiragiro ky'omulamwa guno mu nkola okutuukiriza omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka eyasiima okukwata omumuli guno mu Africa ng'akolagana n'ekitongole ekirwanyisa akawuka ka Mukenenya mu nsi yonna ekya UNAIDS. Omulamwa gw'amazaalibwa gano guno abasajja babeere basaale okulwanyisa Mukenenya. Abasajja babeere basaale okulwanyisa Mukenenya. Kimanyiddwa bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka kyekitikkiro kyaffe mu Uganda era kyekyokulabirako kyaffe mu bintu bingi. Mu ngeri y'emu olukiiko luno lukakasizza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka bwe yasiimye oluvannyuma lw'okusaba e Lubaga ku mukolo omukulu ogw'amazaalibwa ge nga bw'agenda okwegatta ku bakateeyamba ab'e Nalukolongo okujaguliza awamu amazaalibwa ge gano. Carol Nakibuule, Delta TV Amasukkulumu.